namu abanamawulire okubuzaabuza abantu Inarozi yazze ku biragalaga omwana ajja kukwata ebiragalaga agenda bikozese because fani wanina because mumubuzaabuza. That's not true. Please, every youth that is there, stay away from drugs, keep away, distance yourself, and please, if you see a group or any influence that is trying to influence you, please stay away or preach the bad in it. Saina wagwa taina management apparently era nga nze ndi muntu omulambulukufu eri abawagizi bange timvayo ne mbagamba kiba kigenze maaso bwe mbanye na management empya gye mbagenda okusaininga nabo era njavaayo mbalambulule mbayite oba nkube ebifaananyi bipostinge ku social media handles zange. For now my YouTube channel is nowhere, siri ku YouTube. Kasooke tuzimalirize era abawagizi bange nja kuba mbagamba bwe mbanga nzizeeko ku YouTube. Ati ndoza abantu banjagala beerabire byebyo nange bye nasayiningira. I didn't know nti ndituuka banzijeko YouTube channel yange, but I feel like that's asibe bagitandika. Well, nze nsigikirizaamu nga ye bwagikirizaamu but nyinza ogisupportinga because we all have different experiences. Nze nyinza okugamba mu ndongo eno mwerimbiseemu abantu abatali manager naye nga beeyise mki ba manager. Abamu bajja kufuna hype, abamu bajja kuyisaawo bintu byabwe nga tomanyi naye ne beerabira nti omuyimbi nga gw'olina ekirooto oyina ebiruubirirwa tebayinza kukutwala sipiidi nga boggwe bweyaga. Ndowooza kisinza okulemesa nze okubeera nga nemererwa ne management esinga kunvuga sipiidi. Nsiri mukazi ayagala nnyo ebyamangu. Kale ndowooza omukyala nina Rose omuwulidde bambi tali bulungi. Management gy'abadde yakafuna empya yamututteko ebintu bye. Ajjukira abadde yakasayininga ne Black Market Records bano nga be babadde bamanager be for the moment, naye olw'ensonga ezitali zimu bamututteko YouTube channel ye ssaako ne social media handles ze wabadde apromotingira music we era ng'essaawa zino nina Rose talina manager era nga talina social media handles zonna. Agambye nti agenda maaso n'okuba nti ayanjulira abafans be enteekateeka buli kimu. Jjukira n'ekirala tali mu ggwanga yafulumyemukko ebweru asobola okuba nti ate akakkanamu ng'omuntu oluvannyuma lw'ebyo ebimutuuseeko essaawa zino. Ali maziga mukazi wattu kubanga omuntu okutwalako YouTube channel yo ate nga YouTube channel abayimbi bano badde bajjayo akasente mu ngeri emu oba endala osobola okuba nti ate batambuza music waabwe. Naye nina Rose ekyamutuuseeko kyamutraumatizinze era n'adduka bukokko mu Uganda n'afuluma mukokko ebweru asobola okuba nti yekkakkanyamu ng'omuntu. Si kyangu naye nga kanina bambi mukasabire kasobola okuba nti kayita mu mbeera ng'eno gye kayitamu mu kaseera kano era nga abantu bangi bavuddeyo okuba nti bamulwanirira naye nga Bruno K asooka ku list. Nina Rose essaawa eno agambye agenda kuba nti ayanjula enteekateeka ze bw'anaaba afunye management empya ajja agenda maaso n'okuba nti mwemina abafans be abategeeza ne social media handles ze ajja agenda maaso n'okuba nti ategeeza abafans be wagye muyinza okujja music we wagye muyinza omusanga. Mubeere bulungi mwole kwekuumira ku Tristalk. Mbaagala nnyo mweraba.